Kale, ladies and gentlemen, so much welcome one on one with Dr. T Amale onako lwairo ngeto abasubiza. Malanga yolanka. Ekyo kirwanya abajasi. Lwacha. If a person says into Dr. T Amale, omugo gwa Musa. Omugo gwa Musa. Omugo gwa iti Samaki premium white detergent Bawanina Rose. Yali Bawanina Rose. Diversion. Oyo good diversion. Yali Bawanina Rose. Gendo kebere pale za ndandule. Aine kinanasi. Namukubiya Panama. Gendo omukebere. Omukazi yakulemo funisa olubuto nafu Daddy Andre namufunisa olubuto. Katoli mu walabyo mwana fanana. Daddy Andre scan wezalaze era agenda kukyala. Aganya bonna kijuba. Dr. This is a time chemugenda okulaba. Nabagamba nti there is a reason why Jesus kaire byasanga batundira ebintu mu yekalo. Ati gali makaga Yesu. Gwe togera ku Nina Rose. Cut the crap. I thought you had gone to Karoka Center. If auntie would no but now nabeta muyisi. Kataliwo mutufu. That's a journey. The destination is Nina Rose. Status base aim higher. Ate gundi Betina namukazi. Nabaga sagala bakadde. Nze nabagamba. Sagala ofuleya. Agala buloyira. Izi fuleya. Nabagamba. Nti bano je bakola ba mafia. Kutandika kibozi Nina Rose apera ne Data Andrew. Which is right. Parera nali mu buliri ngati mu kifuba kya Nina Rose ntubira bakumawulire. That's a diversion. How did you react? And that is a nabagamba. Nti wowulidde omukasi wali afuuye. Because oluzo omuka kutambula. Tewali baganda mugamba. Tewaliwo no smoke without fire. Tewali muliro. Anti kiri bwe kiti atenze nkiwakanya. Ewali omukka siwe wabeera agukubye. Because omukka kutambula. Tetwakikolanga twali mu P6 twali abaana 5 mu mukaaga. Mu class. Mboda mbajjukira namwanga. Namwanga mulaba awo. Ina atunda gundi ewandegeya. Atunda nkoko. Singoko atunda mujamu anatunda apples mwali wasenyondo anti baganda balemererwa nawe walemererwa anda simisi nakuga success jolina eriyemu nti osobola okumalira mu ndemirundi eji tekiso that is the human nkumanyi zini eje tugamba twaberanga mabega ba mafia tebatandise kat twaberanga abantu batano ku ntebe eji Mirembe Fred Kayira David Musumba Joseph Mayanja Ronald Dr. T Amale era Mirembe yali mafia yali chief gasa natuga nti nsindike sindika atuna kuone final destination njagala kutomera nayiga Jacinth mukazonda negumutomera kati madamu nakuba entebe yo maaso kumbe safe eri mabega obwa mafia tekutandise kati which other way wali ba mafia chokamba Daddy Andre mafia joli let's say Daddy Andre akede kuntana gana na yanjura oba na chala ewa Nina Rose ogenda kola ki tasobola mu Buganda tukozesa enjuki okuwona n'emikolo Balamu bagamba yali mulozi wankuboza ate Daddy Andre mukwano gwa Balamu kirwa kiti Balamu yabalimo okutegeera second the legend of Balamu tebetegeereke ka Balamu si musajja muki Balamu mukazi okwegonza mukazi is a woman oba yakola na jjajja wa mu politics wali ebintu ebyokwetegereza bingi nabagamba nti a person who says in government ya Museveni ejjudde irregularities mengo tajjudde irregularities ejjudde but why can't the Kabaka of Buganda come out nagamba muno mulungu ate Kabaka lwaki afaayo alina Katikkiro Kabaka owebweru nabagamba every person has a shield lwaki olina gundi munda panti ngabo that's a shield ndio tamulaga humura ate nabagamba nti most in politics the highest punch does not pinch and is not painful. Which one? If somebody comes rakuba bwatu kubolos you can't feel the pain but katini nya no kampula